Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baagala enkoleza y'ekibiina kya NRM okwambazibwanga engoye z'eggye lya Updf entongole nga bali mu lusirika lwabwe ekyankwanzi eddemu okwetegerezebwa kubanga emenyera ddala amateeka agafuga eggwanga agayisibwa paalamenti gye buvuddeko paalamenti yayise etteeka lya Updf eryakolebwamu ennongoosereza oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okulungamya ku nsonga eyo ne muteekebwamu ebibonerezo ebikakali eri omuntu yenna anaasangibwa ng'ayambadde engoye ezeefaananyirizaako eza UPDF nga kuliko n'obubonero. Ekibiina kya NRM bwe kyabadde mu ssodika ekyankwanzi olukulungudde sabbiiti ennamba abaka ba paalamenti abaalabiddwako nga bambadde engoye ez'eggye lya UPDF wakati mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kaakano ssenkulu w'ekitongole ekirwanyisa ky'eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana agambye nti NRM kyekola kisaanye okwetegerezebwa kubanga bannayuganda bangi bazze bakwatibwa nga babavunaana okwambala engoye ezeefaananyizaako ez'eggye lya UPDF ng'okusingira ddala abazze bakwatibwa be b'ekibiina kya National Unity Platform. Kyetaaga okwetegerezebwa kubanga tukimanyi bulungi etteeka lya UPDF kkiriza muntu mulala yenna kwambala ngoye zeefaananyiza z'amagye era gwafuuka musanvu era tujjukira bulungi nti aba NUP baabakwatanga olw'okubanga bambala engoye zeefaananyiriza za UPDF. N'olwekyo okubeerawo obwenkanya nabo balina okwekenneenya oba bye bakola birimu obwenkanya balina okulaga nti nabo bagoberera amateeka. Wabula kyabasa mu kwogerako nti ssente w'ababaka banna NRM wano mu Buganda Robert Migadde Ndugwa agambye nti ekyengoye za UPDF okuzambala bakikola mu mateeka kubanga basooka kusaba lukusa. Tubeera nga tuli ekyankwanzi ate si twefekka n'abalala ebyembala ebyo tubyambala with permission obisayiningira tewali akifuna nga tasayininze so that nti ne woba nga osangiddwa nakyo you can account for it nga bwe bagamba nti omuntu okkirizibwa kubeera n'emmundu naye ate osobola okufuna olukusa n'obeera n'emmundu tubyambala with permission yanjawulo n'omuntu asangibwa ne military way ate era tubyambalira eyo oluusi eyinza okubeera ceremony endala. Ebulambale paalamenti y'e12 erayizibwe ababaka batandika ogwabwe ogw'okuteeseza eggwanga kyokka olutalo okwana akubiriza paalamenti eno lubugujja nga muliro abantu bajula kwetomera bwe basisinkana. Abalamuzi entebe y'obwa sipiika ba paalamenti bawera wabula embiranye okusinga eri wakati wa minisita wa ssemateeka Norbert Mao ne sipiika aliko Nnaalongo Anita Among. Byasookanga ebyokusaaga tuba tuli awo Mao n'ayatula nti entebe agyetaaga. Wabula ekyabadde ekyankwanzi Amongo kye yakoze Mao enkoko ekikola baana kyokka ne Mao nga bw'omumanyi nti tebaamukubira bigambo naye yamuwadde obuswanyu wamma n'enkulabira kyokka ate tuba tukyali awo mukama waabwe Muzeeyi Museveni ensonga n'azongera okuzirunga mmula. Mu katundu kaffe nga tonnerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga aliko byakujjukiza kuvaawo mpitewo abeera ku kifo kya sipiika wa paalamenti ya Uganda. Olukiiko lw'eggwanga olukulu paalamenti lwe lukubaganyizibwamu ebirowoozo n'okubaga amateeka gonna okutambulirwa eggwanga. Paalamenti ya Uganda yatandika mu 1962 nga Uganda efunye obwetwaze era nga paalamenti eno eyasooka yayitibwa National Assembly nga Sir Frederick Edward Walugembe Muteesa II ye yasooka okubeera omukubiriza waayo. Paalamenti eno yaliwo wakati wa 1962 ne 1966 wakati wa 1966 ne 1971 na Ryan Madvan yali speaker wa parliament. Kyokka wakati wa 1971 ne 1979 nga President Idi Amin Dada akutte obuyinza, parliament oyinza okugamba nti kyali kisiikirize kubanga eggwanga lyatambuliranga ku biragiro bye. Nga General Idi Amin Dada amamuddwako wakati wa 1998 Paalamenti y'ebiseera ebyo yayitibwanga National Consultative Council era yakubirizibwanga Edward Lugumayo. Nga gavumenti ya NRM yakajja mu buyinza okuva mu nsiko wakati wa 1986 ne 1996 olukiiko lwakolanga Paalamenti lwayitibwanga National Resistance Council NRC okwali bammemba 38 era ssentebe waalwo yali Yoweri Kaguta Museveni.
kyokka lwasinganga kubirizibwa mu myuka we Alhaji Moses Kigongo. Wakati wa 1996 ne 2001 mwalimu basipiika babiri okwali James Wapakaburo 1996 okutuuka 1998 so nga Francis Ayume yajja kubiriza wakati wa 1998 ne 2001. Parliament y'omusanvu n'ey'omunaana zakubirizibwa Edward Kiwanuka Sekandi wakati wa 2001 okutuuka 2011. Right Honorable Alitwala Kadaga n'akubiriza Parliament ey'omwenda n'ey'ekkumi wakati wa 2011 ne 2021. Mu 2021 paka 2022 yali omugenzi Speaker Jacob Lokoli Olanya. Ono yaliko akaseera katono ka mwaka gumu oluvannyuma lw'okulumbirwa ekirwadde ekyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ne balonda Speaker omujja Anita Monk aliko mu kaseera kano. Kyokka okujja kwa Anita Monk abamu bawanuuza nti gwali mu kiseera ye. There is no accidental Speaker of Parliament, and by God's grace, Triple A will be the Speaker of the Fellows Parliament. Tutunulidde ekifo ky'obwa sipiika ekiriko enkalo nga Paalamenti ye-12 esemberedde okulayira mu Gwokutaano. Nga beesoboddeyo kwe kuli Pasis Namuganza, Dr. Florence Asiimwe Akiki n'omubaka Aliona Odria. Kyokka emiranye ey'amaanyi eri wakati wa minisita wa ssemateeka n'essiga eddamu Norbert Mao ne sipiika aliko Anita Monk Triple A era bano batandise dde okweyogerera ebigambo. Pasis Namuganza agamba nti Paalamenti ye-11 ebadde eweddemu ekitiibwa era ensonga emuleese okukizaawo. I am not bothered with who endorses who. I am on an independent ticket, and for the first time Uganda is going to have the best speaker. Dr. Florence Asiimwe Akiki agamba nti omusimbi oguyibwayibwa mu Paalamenti gutattana ekitiibwa kyayo era alabudde ababaka abapya. Obukulembeze bwonna bugenda kubaamu ssente nnyingi, abantu batandise dde okulya bisente naddala mu abapya kubanga abakadde abakomyeyo batono, mwegendereze. Omubaka Aliona Odria agamba nti Paalamenti ye-11 ebadde eyitiridde okutambulira mu nkwawa z'omuntu omwo. In my leadership, there has to be freedom of expression for the media. If I'm not guilty about myself, why should I censor the media from accessing Parliament? Norbert Mao ng'alangiridde okwesimba ku bwa sipiika ebigambo byali bingi nga ne bammemba ba DP tebamuwagira anti nga bagamba nti ababaka 6 balina mu Paalamenti tebayinza kumuwanguza kifo kino. Kyokka Mao agamba nti yesigama ku ndagaano gye bassaako omukono n'ekibiina kya NRM mu nsisinkano gye bali mu maka g'obwa President Entebbe. We talked about cabinet position, a seat in the East African Parliament, seats in the committees, talk about anything in the national interest. Ensonga y'ekifo ky'obwa sipiika yatuuse ne mu lukiiko lwa NRM olwatudde ekyankwanzi ng'ababaka beemulugunya ku nsalawo y'olukiiko lwabwe olw'okuntikko olwa SEC okuwanda eddusu ku sipiika Anita Monk n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Kyokka ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni n'aluŋŋamya wano olutalo lw'ebigambo lwatandise wakati wa Norbert Mao ne sipiika aliko Anita Monk oluvannyuma lwa Mao owa DP okulabikira mu nsisinkano eno. Kyokka ye Mao agamba nti si kyereeta yeyitibwa ssentebe w'ekibiina kino. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. I'm a guest of the national chairman of the NRM. Era Anita Monk yasinzidde mu nsisinkano eno n'agamba nti newankubadde emikago NRM ezeegikola kyokka agamba nti tolina kuyitawo kutuukira ddala mu kisenge kya nnyinimu. The cooperation does not mean that if we are cooperating you come up to my bedroom, okay? You remain in the compound. Kyokka nga Mao w'omumanyi olw'ebigambo bye n'obuteerya ntama, Anita Monk yamwanukudde nti taata awaka y'alina obuyinza ku bagenyi abakyala awaka. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. To make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely that is beneath. Mao agamba nti talina bukyalina muntu yenna mbwera ekimuleeta gwe mwoyo gw'eggwanga. I actually have no personal problem with the incumbent speaker. I love Anita Monk, but I love Uganda more. Ssentebe w'ekibiina kya NRM General Yoweri Kaguta Museveni ababaka ba Paalamenti ye-12 yabalabudde obutenyigira mu bulyake nga Paalamenti ye-11 weebadde. I don't want to hear corruption in Parliament. If it is corruption in Parliament, how will you control the other people? Ebigambo bya President ebyenguzi ne Norbert Mao byamukutteko era n'agamba nti Parliament yandibanga ebadde efuuse ekitebe ky'enguzi kyekimuleese okugitereeza. Right now the headquarters of corruption is in Parliament.
ng'ebigambo bikyeyongera okuyika ku kifo ky'obwa sipiika. Ssenkaggale wa Democratic Party DP agamba nti ababuusabuusa okwesimbawo kwe ku kifo kino batunulire abasiba emipiira oba akapapula akateereddwako essente empitirivu ennyo. Kyekitimwagwa. For those who are not believing that it is possible for Norbert Mao to be Speaker of the 12th Parliament, look at what footballers call the odds. My odds are different from other people's odds. So I urge you not to judge me by your normal standard.